biringa bino byo wala bye Bobi bya twitize bago bya rugaba emulago nenge yazze mukwata kubaga yomukwata namara baba ku kyalo kyeki nakite dana atine je bamusindise ne chaisa atine bonna kabenga atera abafamusibera bandi musindise wali abashayi order of British Empire David Beckham era chobora ba Solomon yawangula award omwana omutacha asinze okwambala Uganda engo ezayambala za Victoria Secret mchala David Beckham ekitundo kye bazimba mu oluguudo si kye balwaniramu kye kiri mu zaabu ne bayina obudde obuzimba nalaba oli komanda mpaziko kale ekyoyogedde eneweera okuzimba oluguudo nga bulwana kubanga osooka n'osooka omala olutalo n'ozimba naye ate bakyaliyo Kaye ali mugezi olina engeri gy'analizingamu ate kati nkiraba omuntu lwaki yandibadde afa kuzimba oluguudo ng'ate emmundu bwe ngeno walwa n'emmundu ne kikikyayawa amangu atalimba eyabirimu omunana yes muwooza ayingidde amagye nga yayingira 1990 ki ebifu 95 yakamalamu ekyo kozingo yagala tukiwakane ekinene nnyo abiri mu egyo zimbadde eyo nze gye mmanyi era kyova olaba nze banga naye era kale ng'abiri naye omanyi lwaki abadde agamba 28 kangamu awo ati era kale eyawamba passport n'ogyalaba embase nemuwandiikira ebbaluwa ng'emwetondera naye n'ogaanira passport musajja gwe tujja kulogera bwereere abatukomye malisi anti kakakiri West Junior ulira wiki anti kakakiri West wagamba waliwo emyaka egimu ng'omuntu alina okukola ebintu ebimu emyaka kati abalina okukwata ennyenyi ebyo ebintu bebadokita baprofesa bakanga balina okuba mu myaka profesa kati agenda mu nsanvu eterinye kitukwasa nakumbe gye tubeera mu mirembe bwekina okuba so kale mayirero Friday nebanga irwakuna so lero tulina ekipya abatulaba tulina kampani junior nagamba twagalu abantu mutegeera nti bwe tujja wano bannayuganda engeri gye we want Uganda needs to be better. Yes. Olunaku lwa leero tugamba nti bye tugenda okwogerako byonna tuku reviewinga company ekyasinze obwakabi kino nno wowulira company gye twogerako ng'omanya tulina company bagita Elite International Consultant Job Link Limited etwala abantu kati ekiriwo ekyokya kata bw'oba oyina abantu bo oba gw'oli mu America UK simanyi Europe ng'olina abavubuka baganda bo baweeredde bali Kampala tebalina kyakola oba basisitabo bonna batudde bakulira buli tebalina mirimu bakoddomi bo tebalina mirimu ne wabajjajjawo nga talina mirimu kasaba nga tasussa myaka 45 okuva ku myaka 22 paka ku myaka 45 nkwegayiridde bannange kuba ku simu zino woba tozikutte kubira Junior kubira Wisdom nkwate bonna baganda bo mbatwale ku kampuni eno ekiriwo emirimu giri ekkata ku World Cup nkwegayiri World Cup yatandise emirimu mingi tosobola kubeera wano nga tulina mulimo basasula bulungi batandika ku miliyoni 2.5 okudda waggulu bw'oba omuntu yenna gw'onootuwa okumutwala ekkata bwe batamuwa sente zitandika ku miliyoni 2.5 jangu tukube ku YouTube ogayiti Wisdom ne Junior bafere batugamba kampuni kakati tebatusasudde bino lye tubagamba bituufu muve mu bino eby'eŋŋambo bye mubadde muyina bw'abantu sibanya mutuuka eyo gino emirimu gya World Cup giri kata twetaaga abavubuka twetaaga abatalina mirimu banji kasitoba ng'osukka emyaka 2 paka 45 n'owabwa luzungu oyogera bwogezi how are you going where jangu ne bw'oba tomanyi kuvuga tujja kuyigiriza tulina training osooka mu training ewiki nga 2 ne bamala ne bakutwala so ekata we wali emirimu bagambye ezo bw'oba tovugangako andikata wiki meka wiki satu bw'aba tavugangako busezi bannange tubeegayidde waba tamanyi kuvuga tubeegayidde bannayuganda babulwa emirimu musobola okugenda Kigogwa Mbalala balina sente balina sente soko tutandike eggulu abaana b'eggulu
Guru Kotido. Guru Dr. Babuza watya. Aperandio. Kopango. Kopango. They look. Mama to they look bad. We are talking to our brother and not. Yes. Please come. Job 2.5. 2.5. Salary. Driving. Bananga tubegayiride. Mbegayiride. Ndine junior kino kintu kikulu. Within 1 month. Obato ina mulimo. Obato ina degree obato jirina. Jango kube ekicuba kya mwaka mulamba. World Cup. Okole emirimu. Ate emirimu egiriyo mirungi. Egy'okuvuga bus. Twagala nnyo abavuzi ba bus. Okay, abagenda ovuga. Natidde waliwo abaana babadde tebavugangako. Babadde bagenze weeks 3 nga tavuganga ku motoka. Bwe baba trainings ne baleeta ba supervisor okuva kata ku baana ababaddewo 2 mu mmeka 3 bokka be bagudde. Banna embega iri be batayise bonna bayise wali mu driving ne visa zaabwe era mugenda tulaba waliwo abagenze tudesa wa 2 tulina betujja okuwerekera we bujjaka okusande mujja kuba mubalaba bannammwe Bobo ina kino tukiddamu bobo ina baganda oba bali mbalala babulwa emirimu bali abaana ba Buganda bajje tubatwale kata mu World Cup bakole vamu zino company ezigamba mbuno simanya tusalamu abantu ebyenda company mbuno tukayate ne bakusosesa mu kiyumba mbatenga bakukunonyeza guno ogendo omanyi kyogendo okukola wotuuka mu mwezi gwokusatu bala millions $2 kitundu wale ngoziteka wali gendo okoloko novuge company ye Elite International consultants Job Link Limited offices abwe so masimu abantu bagala office esimu eri 0701 36 68 35 ojisomi bubi isiyeyo esimu eri 0771 36 Maya maso na ukagenze gafa. Wamamu mpulirize. Esimu eri 0771 36 68 35. Yes. 0 musanvu emu. Asatu mukaga. Nkaga munana. Asatu mutano. Ate Airtel eri 0 musanvu tano mukaga. Nsanvu mukaga. Abiri mwemu. Asatu musatu. 0756 76 21 33. Tuli ku page ya Tamale Mirundi Junior esimu ezo weziri wansi weziriao ku YouTube channel eziri wano flashlight Kaye Wisdom Official Mugenyi birala byonna bibatadde wano no problem ekyo kye kikulu ennyo kakati Junior omusajja ekintu yakitadde ani Muwozi General Muwozi mtabani wa president nti ekintu yakoze yageta kuse Nejena na yara nekoloza ebyalwasolo kita nava mmaje teyatulimbye tasobola kuva mmaje oyo nabadde ngamba dokita oyo ng'akalimu tasobola kuva mmaje Muwozi tasobola kuva mmaje Muwozi watulimbye yatulimbye watugese yatusibye ekiwani tasobola kuva mmaje badalidde kamiyo nedda amune kati oyinza okusanga yadde ayagala kukola ki ku mawulire kangamu akange mwala baba atagamanyi okitegeera alaba abantu bye nayizemu yagenze n'atugamba mbu yakamala emyaka 28 konzo olimba atalimba 28 yes Muwozi ayingidde amagye nga yayingira 1990 ki ebifu 95 yakamalamu ekyo kozingo yagala tukiwakane ekinene nnyo 2 mu egyo special force yagizimba ddi eyo nze gye mmanyi era kyoba olaba nze Gwanga naye era kale ngabiri ngabiri naye omanyi lwaki abadde agamba 28 kangamu awo ati era kale tuli ku profile bwe yali ng'era akyali Kaye kyolina okumanya nti era kale era ne bwe yali nga tannagayingira era yali agalimu yabaze negiri emyaka ng'ali wakitaawe era yali agalimu wadde nkuba Mbu tatawo abeera kamanda in chief era oba ogalimu goba junior in chief tobimanyi Kaye bye bya Uganda muganda toyina kyombuusizza Amin yalina omwana omuto nga naye alina zicepi Muwozi ono andabikira bano batumukundo nowaliserimu bano ani Katumba Wamala
bajjanga ne bakubira omwana oyo saluti nga myaka 8 era yali genero nga wa 8 kale nga oli mugezi oli mugezi yali genero era nga tanagayi kakati wakati jana mwoza sanoga nti amaze mu maje emyaka 3 bano batumukunda bajjanga ne bamukubira saluti nga naye okimanyi nti no alabika ate Junior naye kankusinga obugezi okimanyi nti nno alabika bano Katumba Amala batumukunde bakubira Muhozi saluti nga Muhozi akyali mu lubuto kale kyovula nga oli mugezi kati gwakitegedde ng'akyali mu lubuto nga bajja bakuba saluti bati kamanda sa kakati n'olwekyo okimanyi ekintu yatusibituwani so webite ebyamajje tata wabanga ye kamanda in chief gwabera deputy commander ninabi munana ekitegeza yatugese ali mwasatu kuva struggle bwe yatandika era kakati ndoza wamulabalanka bazimuli mangu awo nga balala webali bali hajinaduli yavakuli yaliwo ku bwa meja era kati akyali meja kati ate ngono Muhozi ate ye nakola ki Naduli asobola n'okuva kuva mu meja kati ng'ali mu ddwaliro ajjanjaba buuzi jakana bannange jakana accident so baŋŋamba ebitundu by'ekyama byabuukako ne bikomawo bukomi jakana accident yamuyisa benawulidde twitibeti ya milioni 17 naye n'agamba twebazanya abamukwatiridde bamuyambye ab'NRM era tebajja kujja banyobanako kati twebaza nnyo Bobi Wine yagenzeeyo tasobola butagenda generation leader the next in the line okolaki kale twebaza nnyo Bobi Wine bino ebyo bigambo bya Kayengo twebaza nnyo Bobi Wine obadde Junior yagenze okulaba jakana Bobi Wine no kye tumwagalako ye takyawa ositegeera Bobi Wine kale bambi buli abaana yakusonyiwe nali mukoze eki nete wali Bobi Wine nali mukoze eki era manyi bwe nalwala Bobi Wine irajja kuleeta sente gwe si mukwano gotemumira amasimu buli kiro Bobi Wine akyawa kyekimufudde ow'amaanyi kakati naturally bano basala Junior sakala kino bintu oli muganda okunsinga ebintu byogere bulungi si kyekimu naturally w'amaanyi olubuto ennaku zino Kaye sente za gavumenti sokodde sente za gavumenti sokodde ku kiki ekugambye Bobi Wine naturally w'amaanyi w'amaanyi era teri yakigana nti si w'amaanyi si w'amaanyi waliwo dokita ojukira ani akyogedde nti Bobi Wine si w'amaanyi Bobi Wine w'amaanyi kati jakana yagamba ki yali anoonya abantu Kaye baleke bano balye sente zaabwe yali anoonya sente kati yabijja ku kimbo Bobi Wine anti yakola bwati yajja n'agamba bannanga abatyemu OZ okuva mu 1335 Bobi Wine teyali w'amaanyi neŋŋamba jakana ate Bobi Wine w'amaanyi naye jakana naddulike twongera okusabira muganda waffe naye nga wetumusabira oli osonolete ekya jakana omanyi nti no jakana yagamba nti nno kakwenza yeteekako kaveera tebamukuba omwana oyo jakana kiki nnyo oba omuzimu gwali gumutusse ogw'ekika mbu kakwenza ye bamukuba emiddo bambi naye bamukuba bulungi Junior bamukuba ati obatukkiriza bamukuba Kaye ziri embwa zikuba ziri embodoli zikuba abasajja bakuba Kaye emisajja zikuba ensajja lyanga nze mbesimisa enti abakyaliyo nanze nkyaliyo amusajja ngamba Kaye ngenda kujjamu olwala konze nyina n'olundi mu kabina nangamba Kaye omanyi olimu olugandaganda bangamba muli balogo konze serious njenka kunjirewo embwa ezo zikuba ne Junior omanyi nti n'ebintu by'okulwanirira abantu twewaayo bwebu abantu kye batamanyi kyekyo kyobalanga mmwe ffe tubeesiimisa abayiza we nagamba abantu abo don't take people for granted wano okulwanirira abantu mu Uganda si kyangu olaba abantu bali wali diaspora gye bavumira gavumenti obayita wano tebasobola kujja kati give respect to people like Wisdom Kaye who can speak their mind because gwe toli kidoli
Ana wadde kidomola. Kati labaye kye basoose okunjamu olwalo kimanyi. Ate passport nina. By the way, yawamba passport. Mugambe. Nsirise mugambe soko mugambe. Yawamba passport ya Wisdom Kaye. No laba. Embassy nemuwandikire ebbaluwa ng'emwetondera. Naye n'ogaanira passport. Musajja gwe tujja kulogera bwerere. Bakomye malisi. Malisi tone kula waawo boogere ku musajja agande passport yange. Tone kula waawo. Museewo obubaka. Omusajja agande passport. Junior Mugambo musajja. Okitegeera. Bannange. People. Abantu bano baba bavuddeyo okwogera ku bintu ebiruma. Ate tetubateekako malisi. Omusajja Wisdom Kaye mumuwe passport ye. Lwaki mumutya okugenda ebweru omusajja agenda ku addressinga. Mwangamba ndi munafu. Namugamba munafu. Ate ate muwamba passport ye. Which is which? Bagamba babuloga tetulina tetulina. Mbuto tumanyi simanya byetu. Kati mumuleka agenda ebyo. Emuloza nti tayina. Kale tukuwadde ennaku bbiri oze passport. Bannange oba tumuloge tugenda kewanakayima. Mulete passport. Genda wazaako atwale ku tugenda kukola strike. Wakuza passport ya Wisdom Kaye. Tekyagala bintu ebyo by the way. Omuntu ojiwambo wano British Embassy yisi akuwandikira. Yampandikira n'emmero njirina. Nti Kaye tusaba kwetonda byonna ebyaliwo. Kati mujiwamba mutya. Ogamba tetuli b'amaanyi. Mubyetogera byaki? Yes. Nze kyobulanga Tamale nja kuyita. N'olubuto olugenda. Nja kuyita Rwanda. Sente za nanze bane nedda Tamale. Sinembwa tetuzirabula. Kakwenze yatuwadde amagezi. Era nze onaakanoonya ne kabula. Ng'oyitya wa? Nakasa yonna. Oli anko. Oli wasuduli waliwo obwato osobola okuyitaawo. Nezuke wa anko. Ndabe wa. Anko Kagame. Bagambye mwina anko Kagame Tamale obanze. Ne bane twogera kuno nakoli. Omanyi nti gojja kuyita ekkomo. Omanyi nti Kagame ffe tumuyita anko ffe tatutimba nako. Buli dakiika ne tutweetinga nti anko waffe Kagame. Kagame tatimba nako dokita. Nedda anko waffe. Era Kagame wadde Kagame totutimba. Naye ng'oli anko waffe. Kati bali bamwesibako baba. Nze ndabaffe wano ffe tutimba. Tatutimba nako. Ate ng'abeera ku Twitter. Ebyo byakaye yabyogedde. Byange. Bibyengo. Byo banjogedde. Ne kasebanga ate tutegeera. Naffe tutegeera. Nekyogedde kituufu. Kaye tatutimba. Ate ffe abamugamba nti ye anko. Ffe tukeera omutimba anko. Ye tatutimba nako. Sirabanga wadde tweet n'emu. Kagame ng'atutimba. Bannammwe mwebale. Naye tukeera ku makya mugamba anko. Oba lwaki? Kiraga kimaanyi oba ffe abamweguya. Kwegamba kale omuntu okumuyita anke emirundi esatu ngatadda namuwadde. Kati nenkera neŋŋamba dokita. Bannange dokita oyo gwemulaba anko wange naye nga tanyeganga nako. Kaye eyo tuveeyo ewa anko Kagame. Ewa anko Kagame. Banna amafuta gakyalinnye. Kaye lwaki amafuta gali? Anti kaya tugenda kwekwasa omanyi kati twatanze profile engeri gye twagambye nti twakabeera yegwe kucha amafuta olaba ekintu kiri olwamanyi lwaki twagambye nti twakabeera mu magye emyaka 28 twagala zimba profile tugende okutuuka mu 2026 nga tukoze profile omanyi tugenda keera twali mu lutalo lwa Ukraine ne Russia tutya ati anti tuzimba profile nti Uganda yalimu mu ate Uganda gy'oleeta personality nze jenu ngambe gwe magere ki kye wali okoze nze mbadde Ukraine ne Russia nakabera mu magye emyaka 38 mbadde Congo ne Mwije kati kyoyagala okugamba nti waliwo tukuba magere waliwo okuzimba profile tukuba magere tumugambe wali liddawa nze nali Congo ngwagoli kamoja neera baaliyo ati era kituufu uliriza era babadde naye kati kankubuuze olaba olutalo lwa Ukraine ne Russia walabyeko Russia ng'ezimba enguudo in the middle of the war osobola okuzimba oluguudo nga really is a war atasobola kuba twandirabye Russia ng'ezimbamu oluguudo ne bano batugamba bazimba enguudo e Congo nga balwana ekitundu kye bazimbamu oluguudo si kye balwaniramu kye kirimu zaabu
kyekirimu zaabu ne balina obudde obuzimba nalaba oli komanda mpoziko kale ekyoyogedde enewe era okuzimba oluguudo nga bw'obaana kubanga osooka n'osooka omala olutalo n'ozimba naye ate bakyaliyo kaye ali mugezi olina engeri gy'analizingamu ate kati nkiraba because ne bakirabika mu wiiki ejja bajja tulaba nga bakazimba enguudo nga nnya skyscraper kubanga olaba naffe tuzimba ekkongo omuntu lwaki yandibadde afa kuzimba oluguudo ng'ate emmundu bwe ng'eno walwa n'emmundu ne kiki kyayawa amangu kakibanga lasya kati wamma ate okuzimba oluguudo twakazimba ezo olaba uganda twakazimba 3 ekkongo olwo russia olowooza teri mu nguudo ng'abiri kubanga ate bw'okyogera bwotyo mutu akamera amawulire Bwiino nina muzeyi yapa amata omutali gundi olaba bayukuleni wuuno awasa munne mu lutalo wuuno amuwa simanya esoja Ukraine celebrate their marriage far from a Jacob Bible on the outskirts olaba bewasa mu lutalo naffe tusolo zimba enguudo wamma kituufu era lwaki egenda Kaye tugambye yakazimba enguudo 10 olaba naffe tuzimbye ekkongo nga kisoboka munnange kiyo kitegedde ekizimba profile profile yo era gye bali anti tebeewayiridde era oli ali magere era bali gye bali ekkongo anti bajja kugamba magere waliyo olutalo lwonna naye ateekewo olulwe mawe ndaba sobolawo ne bayirawo anti bamuteekako kamera baddira kamera za gavumenti oba training junior nagamba buli olaba Bobi Wine nga olaba omanyi nti agenda mu America omwezi emirundi nga 6 alabika buli wagenda afuna certificate of training era mu military ate kyogereko n'ekintu ekyo kubanga wamma agenda mu America emirundi nga 6 kale 8 omwezi kati wiiki eri yagenda ennaku 3 emirundi 3 wiiki mu America emirundi 3 kyokka ate nga ate bano abali eno banoonya visas kankubulira tosobola kuba Bobi Wine ng'akulira yagamba atya nga agira ensenene chapati boda simanyi kamoja n'ozuganya abasajja bajje n'abalwana nga tolina mundu Bobi Wine yalabika alinamu olwa training akulira America wamma ate kati nkulaba wano ate kyogedde kifukwa balumbako waneeka mwoca engeri gye yabuuka engeri Bobi Wine bannawe tumwekedde America bamuwa training ate Kaye oli mugezi ndi mugezi bukyolutalo butandika ne Ukraine junior wali alabyeko Bobi Wine asobola okuba ng'ali mu Ukraine alwana kyogereko newaba Solomon ne bamukwata ku St. Mary's Bobi Wine teyavaale Bobi Wine aliliddawa mu byali bifu ati aliliddawa teyavudde asokondeko soketereze kya Solomon kyali kifu Kaye yaŋŋambye Ibrahim ke muveeko yagenze imbi yatuuka ku ssomero omwana tebamukwatako n'ajaga bamukwata ki nga ebiganda anti bamukwata naki anti mbu yali propaganda mbu weenaali sagamba nejuni asobola kunkwata ku mutwe mbu teyali propaganda weenaali mwenaali mutwa tujwe imbu asijjenkola ati saagala tuwayirize yali propaganda wa ssomero yali propaganda w'aba individio anti kati wuliriza abantu nga omanyi lwaki bakikola batyo David Beckham yali amaze okukola vidiyo ng'agisindikidde abaana ba Bobi Wine nga badde emijozi emizo gizoka David Beckham paya agaba sente mu charity over 10 million pounds kakati hati tulina genda wa Solomon katofuna ku sente bali balina okuwa kiri Kaye sokolindeko David Beckham akola atya buli mwaka agaba sente mu charity over 10 million pounds kakati Solomon ayina cheki yawe Beckham Solomon hati nanonya Solomon tugenda wa Solomon mtwana w'obwenja tuyina gaya wa Solomon 10 million pound Solomon now has become the richest young Ugandan ever lived. The richest toddamu kunyumya bano simanyi bana basudiru abakakadde mbukulu Solomon the richest nkugambye pound million yagero kwa kumulidde kati bali azajja balina okuba kiri okutula David Beckham ku family ya Bob
ne Solomon anti nga balwanyisa ziri milioni 10 kyobola bakosa Alan Kasujja gwe pute wenalemu British citizen ngali eri nawandika ko bya St Mary's ate tukira no jena nkuongera mulala jeno waffe akola ye akulembera rumi nayiba senti basima jeno yesoko kaka mujeno tomutegedde jamba denga bajeno katunga soko ndeyo ali Kaye master we waffe owa senti we waffe tomanyi kakati biringa bino byewala byebobi byatwitize bago byarugaba emulago nenge yazze mukwate kubaga mukwata namara baba ku kyalo kyeki eragite dana atine je bamusindise ne chaisa atine bonna kakawenga atele abava musibera bandi musindise wali abaseija embwa zitufuze zino kakati ekyo kwachogede bannange David Beckham ne Solomon bamekwana Solomon je tulina okujja cheki kankubule junior era kati Solomon wote sola kutatiza ku anko waza Solomon ofudde Solomon kati afuze da anko wama nalaba lulebe David Beckham nikuloze ngoye Solomon zabala zina nali manyi bi cropping David Beckham yenyine yayogera ne Solomon David Beckham OBE Order of British Empire David Beckham era chobola ba Solomon yawangula award omwana omutacha asinze okwambala Uganda engo ezayambala za Victoria Secret muchala wa David Beckham hobo dichi chagamba mbadde kyagulani ne muchala wa David Beckham bamekwana tuli mu kintu obadde ki Professor lekana tunonyesa ne professor obadde tumutwale mu Elite International Job League mutani wa Bob Wine Solomon nimba gane David simanyi boy kasi ya kubo hono yupisi ya kubo tunonye mutani wa Bob Wine ate otukayo inogamba Uncle Solomon ankubire David Beckham wese mutama ina no toyokera kuchate gotukayo noga Uncle Solomon tuze Uncle Solomon yali kugundi eyo hoyo mano kugambye n'abaana bali abekolo nange ba alakeri naffe je tulieno ati kati obuzibu bwero oyo yabe basi balakeri bamusibadde musibali bukomera ekoni yatuza smart ekoni haji wafe hamu ya mweso kadane gundi nani muzeyi wange gundi tomutegedde jenwa mutegedde muleke kakati ya mweso kakati bane basoka muletera mufu ate liana bannange abantu bonna kababekutte Salim sale muzeyi wange basoka muleta ekoni mufu naye musajja oyo tetuli musajja n'ekintu ekiwa kinyumiza ekiddemu general bamuleetera twatuula naye bannaye tubonyebonye n'ensi kaakati bankubira essimu twaliwa tigwe kitawo akuyita konze nanobadda nze munveeko ojja kujja wano mba ndi awo nga lwagadde akula gwoliridda wano bangaye tugere naawe taatadde mu motoka jipu bannaye lwagadde yalina no sente nga tugenda mu jipu myufu paka gulu tuba tuli awo ng'omukyala Anita Serwajjazi wa trade union ng'aleese fiina atayambala peti mwifiina atayambala peti mbwa ayambala buno obugoye anti abalwadde eva tukutumidde eva abalwadde omwana fiina gwobadde tuli kiriya banekola kakati fiina atayambala peti ng'ajja ne sindi byapi otyanga omukazi omulungi sindi ne bwe yazadde asigadde mulungi yamaze n'azaala kazanjogera nekwekyo yafuna abaana bebaani wali tata omwana wali kankubule mu basajja abakyasinza okwagala banyinaffe kansooke one prince oyo bawa sindi mama alinga swaziniga bwati jakola bode bwati asoka natunda banange oli gayi nzoli gayi banange mwagala kwaganya sindi good wasede tumaze Hamuza aina kayo Hamuza jaga muwa nkoko oloko omwana yatoza kubana titimu yatoza kennaku banna Hamuza kati nali ngenda kuzaawo wema ali abonyebonye nali ngenda kuzaawo ono ani bichi ono wa Remipi binde nali ngenda kuzaawo binde bana kabye gulu lindako wenale extra amanyaga matofu yebindeba bawe yebindeba bawe odda mpulira bindeba ku social media linda kutugende bawe yebindeba bawe bindeba ex we yaze junior wegendezeba ex abakazi boyagala ex ajja kujja nga atunanga gundi
nalabye ex wa bawa rape nangamba luno oluyimba olugamba mbu ba ex bange bonna baafa olwamulekawo rape buli lunaku atukubamba pannankabinta panna watwalayo ku ex nempulyanga n'obwagazi bumpeddemu nempulyanga ne swaga etuuse ku bwongo nempulyanga binsobedde nengamba nga nalyose nendaba ex wabindeba nga siri mu kkomera rape buli lunaku nkugambye omwami engeri gyamutulaga nga atulaga ndowooza ne ba ex bonna be yayagalako oba balinga zali kyogere ng'ozoloka abalinga zali ex yavuddeyo bannange nga osobola okugamba nti muganda wa Eddie ati rape yakoze bubi ye buli dakiika yavayo ku defending omusajja tayogeranko omusajja tapostinganko rape buli dakiika agamba bannange bawange gwenjagala nnyo atayagala Luganda bw'oba omanyi oyina omwana we tambula omundeetere nja mukuza bamukubye abaana bakaleeta abaana bagenda baŋŋambye mbu bagenda naye omusajja oyo Bindeeba akola mulimu ki like what is omulimu gwakubanga kakati twogedde ku Bawasindi ne tumuteeka wali Bawasindi movie actor ayina obunyama kugala omulaba omusajja Amerika twogedde owa Juliana ye yabula lwadde Juliana mulaba mulenjira ova yawayi wajirana tomanyi mukubira akama semu wamma atekaye kwagalako influenza wensanga Juliana nkuba wewe muli bweti ne mukamba nyina zeitawa lumya basi wamma nagenda okulaba leo eyo Juliana alijeita mu kibuga ate tujeteka kama kumye mabega na ate nga wetuka ku red block egenda neteka sumama ingia mama ingia Juliana twabona Juliana Juliana nweza unowa wetaga salo wakati Juliana tukunonyeko uwama Juliana nweza bana njaga Juliana yakuba jackpot yakuba jackpot omanja asura kumbe bana wameka bazaliwe Canada yes asoro Juliana asoro kudya amaguru ge nagateeka wane mulago mu budokta busiba bwekarakasa nagala ati buno budokta bwintani busiba bwekarakasa bongeza mitwalo 10 Juliana jabwegalire ni batwale Canada Toronto banange bajapo mama nange anzalire ke Toronto mama kakati olungomaliriza story ya rape kakati nati obadole abaina abasajja bano sebunya doctor rape obadde mbuza akola mulimu kibba omulimu kokka gwakola kulaba gundi rape tainayo mulala simanyi nenge manyi ndaba bulabi ngaalaba rape kwa Donizera yavayo na ngamba ti omusajja oyo mumanyi musajja muferefere bwe bagamba Donizera bwe yavayo na ngamba oteeka kombo Donizera tasobotera kungamba na ngamba nti Junior omusajja oyo mumanyi yali nanga ayagala kukola ki nange yali ansabyeko naye munange mbukati okukanya mbukati okukanya kwe kwalema naye nga omusajja oyo mbu bindeeba yaleeba bindeeba ketukuleke katumuleke naye nzetengamba rape kiri kimutoka rape mkusama nyinaze because nze kwagaliza the best lekera okudefendinga ebiri undefendable leko omusajja wabayina beeksibe nga batunda bati tebakuyingiridde don't talk about that bali abaana tuyogeratuka bakuleetera abaana
nabakutuka kwerabirira odabirira abaana b'omusajja bwaleeta abaana 30 obu bwana ate obu bwana bebazaalazaala butyo buba bulya sigaza bawaffe mukwate bwoti bw'aba azungazunga genda kama mafiino wapasa bugembe rape genda kama pasa bugembe tuwunzike dakika mmeka dakika 2 kakati nomanye kiriwo mbadde mpunzika enajjeno yatulimbye nnyo atasobola ati kati nekiro kankigambe olira junior tosobola kuba nakitaawo nga akuze mu myaka kale kibayita okukaddewo kale abalala kyebagamba nti ngaali mu myaka gy'akawungeeze nga taatawo ku luno ayina amuvuganya si yese mwogerere ng'amuvuganya omusajja alina ekisaawe kiramba wali emagere wavaawo tsunami ekola gwe n'ogamba nti ogenda kuva ewali emmundu tokiraba nti nno oba tobaze omusajja aleeta ttabo okuvaawo emagere bw'ogambe nti nvudde ewali emmundu ng'ate gwe kitaawo olaba nti naali golaba kijja oba abambadde baga nti kimuwa obudde okukola ki okuzimba strategy omanyi abamagye tebabakkiriza nedda lwaki Kanyakairima yabimenyamenya yamugamba njagala kuba minisita ate nsigala mu magye sirabanga muntu abantu babiri nze abanyumira wano mu Uganda abaali bakonfrontinze President Museveni n'atunula bwa anti President Museveni lwe mwamutya era kati alinda byenjogera nze muwabula teri amuwabula gonna bamuti nzenzeka atali kidole wakidomola mugaye ekyo kifu bali bonna tebamuwabula bamutya kati naye abantu aba asooka Nyakairima yamuga njagala bwa minisita ate nsigala mu magye ko yetteka namga ngambye n'asigala omulala omumanyi Mama Rebecca Kadaga Linda kumaloko mama tusanga yiri kamuri yiyo busoka yebe yiyo osegera tuze ku mama naye agati nga tuddamu Elite International Consultants Job Link Limited twagala okugamba nti woba oli muvubuka boba oli mu Europe wa America oba Canada ng'olina baganda oba baasoma oba tebaasoma wakati w'emyaka 22 ku myaka 45 wandika kwata penny wandike namba oba togitegedde kuba kuyanga oba ya Tamale Mirundi bagala abantu World Cup mujja kulaba ku Sando ba wiki ejja nga tugenda kusawe nga tuwolekera abavubuka abamu waliwo abagenze ku kati kubanga we want you guys to be better tujje wano we aid you entertain you musara million tutandika ku million 2 kitundu n'okudda omuntu yenna gwe batutekata n'atafuna sente zitandika ku million 2 kitundu vayo tunenye tukube ku social media kubira aba media ogambe Junior Kaye banimba ne doctor tumutaddemu kwa doctor tutuka jano ngayogera n'omuku bosi wa kati gwajjo tugenderera na amawanga gegamu abadde mwa biseje bibyenonye n'ubu kiki tutuka tutye wano ng'amanyi omusajja n'abakadde some namba abana bafuna emirimu kakati dire nambe n'okubeko enamba eri 077 36 8 35 0771 36 68 35 endala eri bweti 075 76 21 33 0756 76 30 21 33 kwegayiridde ye Elite noba tovuganga ku motoka jangu which says garuga nalabya tetwogera tutogera eyo gye baba training abaana bajja jangu baku training nkwegayiridde bw'oba oli Bulaaya ng'olina abaana wano bonna obeera nabo nkwegayiridde tukubire esimu ogambe Wisdom contract ya myaka emeka tukumu 2 nkwegayiridde jangu abaana bagende bakole oba oli muwala oba oli mulenzi World Cup bye byetaagisa mutwego na kuba soba nkwegayiridde oboina oboina passport bajja kuyamba waliwo abasobola okuyamba bajja kusindikeeyo ku internal affairs bakulagiririze so oba ne passport ate kyanguwa nnyo ate oba olina passport internal affairs yatugulirawo waliwo passport center Mbarara Mbale Jinja Kampala
Chobula abantu bachacha so omukisa guno gwa Uganda yonna tetwagamba Sudan kuja ba Sudan abazaliddwe Uganda Uganda yonna bwoba oli Masaka oli Kotido oliwa osobola okujja n'ogenda mu World Cup n'okola ekata nga wolaba ku Messi ku Ronaldo olaba ku Ronaldo bwolaba ku bantu oli obulungi bwofuna tipu ezamanyi wano tewaliwo okubajjamu bibumba bikoze emirimu olwedde gyekiri buli agenda njagala ogambe taatawo Kaye Wisdom ne Junior be baŋŋamba wano we shall report tugenda naffe katabolaba tubalaga abaana bammwe abaana tubalage engeri twetaaga abaana ne tugenda kusituka ya tukyaleke kata mulaba abaana bammwe engeri gye bagenda osulamu mu World Cup engeri gye bagenda okukolamu kale emirimu gyegiri we need 1 million Uganda million emu yabana Uganda yes tubagala nnyo mwebale kutulaba thank you so much sibula nange sibula nebaza nnyo abantu baffe abandabira ku page yange eyo Tamale Mirundi JR luli tunali ngoba kaloli sebone yali cameraman nze nali cameraman bachi kayono engeri gyankwata mu byekisiru ebyogoba kaloli mumwebazanga kuko byamagezi byatu nakati byebiri kati ketulindeka abafuga basoke bagende tujja kola byamagezi ne right now ketwenjoyinge ku sente za abantu be Bulaya bat supporting Kaye mama baffe abatuweereza ku dola mukama abaddizeewo ina mama wange Junior gwenjaga okunebaliza mami Robina mama wange ddala yanda kutinga mami Robina ye Robina sebayigali awo UK mami Faith UK mukulu waffe Martin ebayo Martin mukulu waffe Martin mu America Roni makanika yakulaga Roni makanika mu Boston yagamba tuwa ne motoka n'abantu bangawe e Boston nalongo donzera yafiirwa bba tukusaasira nnyo bambi tukusaasidde nnyo olw'okuviirwako simanyi wangamba ogenda ye bamuzikadde olugendo lwe Las Vegas tujjagenda leka tulwetegekere Kaye tujjagenda naffe tubeeko kyetukola kyetuteekawo so abantu baffe Alex mukwano gwange ali awo e Texas abantu baffe abali Sweden bakwano baffe abali Netherland Germany abali mu Middle East tubagala nnyo Dubai South Arabia South Africa oni kozi waliwo Santon erinyandira bidde yotwali naye cross and rhyme tumaye tulabe isimanga amaguru gazimbi kale ketusibule mwebale nnyo mwebale soko otuule bulungi nnyo tusibule bulungi nnyo wali bajjeko esse butaatu tubyeko kale babadde tebanna